The Newsroom, where untold story is revealed. Kakabili niko karoza mkazi okulia mu lulimene mu luzise myaka 10. Bwe busajja obujjo kubanga bwa kabika bere ku mulambo kokka. N'abazene bakakubagiza tekababerera lofiti. Bo binafu n'obuzibu ne kagamba nti Bobi Wine is business. Nga bamukubye ebisasi nga nawe olaba ku video. Kayina omutima omuchafu. Musajja agenda n'akakubagiza akafiidwa ne muganda waako. Kati ebintu wangwe mutabyogera kani alibyogerako. Abo bagayi kufe tugendo begambirako. Omuyimbi King Saha atabukidde Dr. Jose Chameleone olunaku olwalero NRG Radio babadde bagenze maaso n'okubeera nga basalako King Saha makage ennakawuka. Onono bagenze maaso n'okubeera nga babako ensonga ezimu ze bamubuuzizza ezikwatagana ku Jose Chameleone avudde mu mbeera n'atabukira musajja mukulu ono n'ategeeza nti Chameleone muntu mubi nnyo watima nnyo wankwe nnyo era teriyo muntu mubi alinga Chameleone. Onono watuuse n'okubeera nga amulangira namugamba nti ojja kufa n'akalambo kammwe mukeberereko mmwe mwekka nga basita nga famire. Ajjukira nti famire y'amayanja banji bazze bagenda maaso n'okubeera nga bajeekokola era nga bantu banji bagamba nti famire y'amayanja tegambikako. Jjukira nti abanene abaana bakagenda maaso n'okubeera nga bavibwako muganda waabwe bamukulu waabwe amanyikiddwa nga Amfre Mayanja. Kakati Bobi Wine yagenda maaso n'okubeera nga amugendayo n'agenda maaso n'okubeera nga akungubagira wamu nabo. Kyokka Bobi Wine yagenda maaso n'okubeera nga akwatiya gas canister ekyasooka okubeera nga kiwulikika nga amasasi. Bwe babuuza Dr. Jose Chameleone nga agenzeeko wali waziti Kenya Tanzania yagenda maaso n'okubeera nga avayo n'ategeeza nti Kyagulanyi's bullets, that's his business, and I also got some shootings musically. So nga akyagezaako okutegeeza nti Bobi Wine ye yafunye amasasi mbu his shootings. I heard about that. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. His political shootings, but I also got some music bullets. Kakati ngalinga agenda maaso n'okubeera nga agiregerera. Kino nno tekyasanyusa muyimbi King Saha era kye kimu ku ebyo ebimukuddeko oba oliawo waya n'agamba temwandingambye kasajja kansooke ku video eno ogere maaso n'okubeera nga ogiraba. Nkusaana obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu so compare like video mwatu etambulire ddala etuuke ne ku oyo ali ayagala okubeera nga agifuna. Kasajja ako ya n'obusungu mwana Chameleone ako kayina omutima omubi. Ate lwaki nze mmanyi era watankubira nja kujjambi bagambe kendeza omutima omubi gwe Chameleone naawe why mumuloza fete tukula kayina omutima omubi kansindikira akaana kanvume kana ki nga kana we kanvuma we kadayo kakawana lero badde omukutte akakasajja ako kayina omutima kansindikira akaana kanvume kaliyo wekanesudiza muni ndi product yako product yo gyokuba kati era oba wansindikira omwana nankuba n'atammenya kati manya ndi wa tabu toyina kyongamba obona bumvuma we kadayo kabuwana we bumvuma we kadayo kabuwana Chameleone niko kalowooza mukazi okulya mu lulimene mu luzise myaka 10. Bwe busajja obujja okubanga bwa kabika bere ku mulambo kokka n'abazene bakakubagiza tekababerera lofiti. Bo binafu n'obuzibu ne kagamba nti Bobi Wine is business. Nga bamukubye ebisasi nga nawe olaba ku video. Kayina omutima omuchafu. Musajja agenda n'akakubagiza akafiidwa ne muganda waako. Kati ebintu wangwe mutabyogera kani alibyogerako. Abo bagayi kufe tugendo begambirako. Muze nange embeera yo nga bakuba amasasi g'endongo nga munno bamukubye amasasi. Fiwo tumanya ebizibu bintu tabyogera gwe lwaki gwe Chameleone kendeza omutima omubi. Ffe mu nsi tulina kubaawo kwegunjula kwewabula na kwebuulirira. Mwe bakulu baffe mwogere amazima naffe tugagoberere. Gwe mukulu waffe
olaba ekituufu oteekawo liiso okyamya abantu bangi era obunikanika bungi otandika okwogera nga ggwe ku buzibu munno bwafunye kati oyo gwe wawangala naye oba tosobola kulaba ng'afunye obuzibu olonze n'otalwa naye kale okulina byokumbuza akasajja ako mwana waliwo abantu bobaweesa nnyo n'ogamba kale kamwesonyi wabeere bibye kubanga eno ensi gyoba tulivinga bulivinzi maani kale ebigambo bya King Sam biwulidde banaye ade balina kibabuuza about ku nsonga eyo tombuuza kolabo ya Chameleon nkwegayiridde tombuuza kale ebigambo bya King Saha byebyo atayinayo kigambo kiwoomu na kimu awo nonno njagala okujjukizako ku Mayanja family Wizo Manizo just previously mwezi gwe tukubye amabega yaveyo nakuba Nobert oluyi olwagenda mu maaso n'okubeera nga lumukulamu erinnyo nga nnono si yokka okusinziira ku mukyala wa Jose Chameleon mama w'abaana Daniela ono n'agamba Daniela tiimu agamba nti ekyamawula ne Jose Chameleon ebimu ku ebyo ye violence kyayinza okuyita violence oba obutabanguko mu maka nga bususse okumuli okumutimpula n'okubeera nga amuyisa nga ekitagasa kati King Saha bw'avaayo olunaku olwaleero n'ayogera ku nsonga nga zino oyinza okwebuuza akijjeewa ono omusajja mukulu y'omu ku abo abatagambibwako waneno mu ggwanga Uganda era nga bw'omwogerako ekyamazima amatuufu gwe baba bagenda kusabula oyo gwe bayita Jose Chameleon family yaabwe eyaba Mayanja atajimanyi olabika ojibulamu musera kakati no King Saha taina kyamulekedde wabula ate kankwongere n'emboozi eno olabe King Saha engeri gyakumyemu omuliro ebigambo ebyo biwanvu okusinzira ku King Saha naye abayimbi abamu oba oliawo bo bwe bagamba nti osinza ku King Saha gamba nti bwe tutabayegambireko nga ffe ani anabagambako nga mukyagenda mu maaso n'okubeera nga mukola ebintu ebyettima ebifaanaganako bwe bityo nga teri munnayuganda ayinza genda mu maaso n'akubeera nga abagambako naye bw'otunuulira ebigambo bya King Saha at one point or the other mutuufu nti tulekeddwawo okubeera nga tukyalumirirwa bannaffe nga wabula ate oba oliawo ennaku bali gye bafuna nga gye bagenda mu maaso n'okubeera nga musanyukiramu kya Chameleon ovaayo n'agamba nti Bobi Wine bamukubye masasi ga bya bufuzi ate nze ngafuna mu byandongo ekyo kiraga nga akabonero ak'okusekerera n'okubeera nga osaagira ate mu nsonga bo bannayuganda ze batwala okubeera nti enkulu gye bali bano bennyini jjukira baali babaddeka n'embiranye nga ba Big Three ono nno Jose Chameleon abeerabira nti yajja nga tugenda mu kalulu ka 2021 2020 nagenda maaso n'okubeera nga afuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform bw'afuna kaadi eno n'ayagala okubeera nga yeesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor Nupu negamba tetugenda gaba kaadi eyo tebaamuwa kaadi yeesimba ku kifo ono nno yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga alaga nti nzize mu DP wayita akaseera mpawo kaaga n'agenda maaso n'okubeera nga yegatta ku NRM era Jose Chameleon y'omu ku abo abadde bakyasinze okukuuta endingidi ku sayidi ya NRM ne MK project era ono nga yakavaayo emabegaawo n'agenda maaso Chameleon yennyini yavaayo n'agamba muzeeyi abamu bagamba agende ate ffe tugamba asigale nti ekiraga nti ye ali nnyo ku sayidi y'aba oppressors than okubeera ku sayidi y'abo abali oppressed oba munfuna bwe mba njogedde ekyo nti bannayuganda batwala nti buli awagira gavumenti eriko ebatuusiza mu mbeera nga bagamba nti bo baavu abantu bannayuganda nga bagamba mbu nti emirimu gibabuze bo bagamba nti gavumenti ebatuusizaawo ebanyigiriza ate bo bagamba egende nga gwate gwe bawagira ogamba esigale so King Saha wasinzire naga n'oluguudo lwe waffe nakawuka lubi naye bisajja mmwe muli bibi nnyo anyway lwaki ensonga ezo anyway video gipere like etambulire ddala ate nkusaba gwatanaba subscribing nga gwe munoni gwo gusoso okulaba video eno soko subscribing ku mukoto gwa Beyond the Newsroom ate ensonga tuzitambulize ddala buterevu nnyo nnyini ddala kakati no Buchamani akabidde amaziga mu studio abajja mukunyakunyiza nga awoza kimunti ye Buchaba Musaku bwa presidential advisor talabanga ku president Museveni kankuwe n'ebino obirabe ate tuwenzike emboozi y'olwaleero
londebwa ku neutralizing Bobby Wine. You were a political weapon. Wakozesebwa nga kyakulwanyisa Badjo claims. Do you agree? Is there some truth in what he says? President Museveni muyekera. Sijja mugezanga ku mukazi oba biki nga Badjo bwalabye. Naye nze kyemanyi muyekera era yamanya nti Buchaman abeera nani ne Bobby Wine. Answer yeyo. Okitegedde Buchaman abeera ne Bobby Wine. Okitegedde. Kamulete wano abeere ng'akola ki? Amulwanyisa. Amuwa amagezi ku nsonga za ghetto. Buchaman wakawa Museveni amagezi emirundi emeka. Era bwembeera kuno ku TV bentu bya. Kano gamwera ku TV yakona gamwera ku TV yakolonda kumukubira kasiru. Ate bakukkiriza ogenda buli kati oli president advisor ndi presidential advisor owempewo so ghetto gamba ndi musabirizi wa Museveni wa ghetto bampa omusaala soko sirike bampa omusaala mutamaleka nkujonyo omulimu gwo tomanyi mulimu gwo nza kwa tujukira bakulonda Museveni yakulonda kibaita president advisor kitegeza you can access your boss and your advisor nti gwandi bali hotline yiyo timugeto waliwo abaana banywa enjaga njetaga bwekitinde bwekitungo tutukira ku president naye naawe omala kuyita mu bantu okutuuka ewani oba advisor kyalaba president kibaita advisor tekiriiwo byampewo come again advisor kiwola balaba president wanji presidential advisor nze ndaba minister bagendayo buli cabinet kati temulaba president presidential advisors they don't go to meet the president mukoma na wasiololo mukoma ku office of the president mwina minister abatwala mu ofisi yammwe babalanga kati nali mulajanira kubanga nze bennayogera ne president Museveni byali birala nga sisobola bigamba ataani minister Babalanga kakati ba advisor Buchaman kungunyambako nze nkubuuliranga lasita kubuulira alaali anyway ensonga bwezityo sigenda kubeera nga njogera oba okubeera nga mmenya mu bigambo bya musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Buchaman. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi subscribing sharing content yona atambule nze Deni okubeera nga nkutuusaako ensonga ate ez'omuwendo ennyo awo no mu comfort zone yo wosinzirira tusinkane mu mbozi zaffe eziddako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.